Ngweza National Platform ya People Power basse abantu mu lubiri lwa Kabaka Mengo. Ekyo politically gwabadde muggo munene eri ekibiina kya National Platform ne President wa Former Rural Kyagulanyi Ssentamu okuba nti badde bamukubye omugogo gwali muteeketeeke. Era ne mbagamba nti yensonga lwaki mulebadde ku stage byonna naye mwenna abalebye videos twabatereddeyo. Politically abamu temwasobodde kulaba okuggyako omugwenda byasobodde okiraba n'enzija nange ekibanyolere mu kitegeere. 1 Kasoke mbalaga ekifaananyi kino. Omuvubuka ono bwe yazze ku stage yabadde byonna mwabirabye naye mwenna ekifaananyi kino temwakirabyeko. Ekifaananyi kyo temwakyetegereza. Oye Alion Skin ng'alina ekyaliwe gwe bayita Coach Kerementi. Eyo enkofiira yaki kanjize enkofiira yaki eyo. Oyo gwe bayita Coach Kerementi. Eyo enkofiira yaki si ya National Platform si ya People Power eyo. Yiyo kanti kuddizeeyo mu butono bwakyo nga sina kizuumiga. Eyo enkofiira si ya Nuupu si ya People Power. Enkofiira si ya National si ya People Power si ya National Platform gye twambala. Eyo nenga agirimu yani agirimu ye Coach Kerementi. Ogira bulungi nnyo. Kankuwena ekifaananyi ndoke kuzanyira video lyokolabe. Na kino kikyo. Nakyo kyetegereze kikyo. Eno si edit nti twamwambazizza enkofiira baga nti edit gye twakoze no. Ngenda kukulaga otegere nti tetukola edit. Njagala olaba akatambi kano okale bulungi nnyo okeetegereze. Okeetegereze bulungi nnyo. Era n'abawagizi be ate nga bw'abayimbira. Najja kuyimba ekibinja ky'abavubuka kyatandise okubuuka mu bantu nga bwe badda ku stage okumwelekera. Wano wenjagala wano. Ng'amaze okuyimba ekibinja ky'abavubuka kyatandise okubuuka mu bantu nga bwe badda kankazeeyo. Weetegereze bulungi nnyo. Ng'amaze okuyimba ekibinja ky'abavubuka kyatandise okubuuka mu bantu nga bwe badda ku stage okumwelekera era ne bafuluma olubiri. Kyenva mbagamba nti bwe tuba tubawadde information njagala mwetegereze bye tuba twogedde ne source of information gye tuba tubagambye muziteekeko ennyo amaaso. Kati bw'oba omaze okutegera ekifaananyi kyenkulaze nenkuzanyereka kuba olyenza ebifaananyi biri edited bamwambazizza nkofiira. Njala nkuddemu nkuzuumingira ekifaananyi kino nkuzanyire ne ka video nkuzanyire n'akawanvu olyoka otegeera mission y'abano abantu. Ekifaananyi kyo kankiddemu nkikulage. Kikyo kiraba. Ali mu nkofiira National Platform. Oba ya People Power mwali ne mukama we. Togamba nti yabadde photo edit. Kano ke ka video akampi ngenda kuzanyira akawanvu. Era n'abawagizi be ate nga bw'abayimbira. Uyajja. Ng'amaze okuyimba ekibinja ky'abavubuka kyatandise okubuuka mu bantu nga bwe badda ku stage okumwelekera era ne bafuluma olubiri. Kati bw'omaze okukalaba bw'olya video yange gye nakoze emisana gye nakola nga 3 emisana eba ekulaga ki? Video gye nakola gye sobodde kuzannya wano olw'ekitangaala eba ekulaga ki? Kati ke kana akatambi nga bwe twakabatera luli konna njagala okalaba nga bwe kwaba twakabatera luli konna njagala okalaba oli okukakasa ekitubagamba njagala uliza akatambi kano bulungi nnyo. Yimbi Alion Skin yayingidde olubiri n'ekibinja ky'abavubuka ababadde bamuwerekera. Ng'atuuse abavubuka bano bayagadde okukozesa ekifuba bagende butereevu ku stage ekyabadde kikontana n'abategesi era wano ekikonde we kyatandikidde okunyooka emabega wa stage.
Ab'ebyokwerinda okuli amagye ne poliisi abavubuka bano babawoyeza era Alien Skin n'alinnya ku stage. Wakati ng'ayimba akacyankalano kabaluseewo ku ludda lw'enkuuka olumu kakirowoozebwa nti no wabaddeyo abawagizi abadde bagezaako okukongoola Alien Skin era ne wabaawo ekibinja ky'abavubuka ekyakkakanye ku bantu ababadde ku ludda luno ne batandika okubakuba. Omuganda b'emuti tumulaba omwaka ogujja akalamba kasookera ku bankwe. Ng'ekikonde kinnyinnyintidde ekyazzeeko kwabadde ku bunami wabo nga buli omu agezaako okwetaasa. Kyenkugambye nti bali bwe badde bategese ekintu kyabwe babadde n'ekigendwa battire omuntu mu lubiri omu oba babiri ng'abasse bambadde enkofiira National Platform ne gwe nkulaze akulira ttiimu y'oyo muvubuka yabadde ambadde enkofiira kati singa basse omuntu mu lubiri ng'oli ambadde ataza National Platform obadde ojja gamba nti yabadde diversion. Nkubuuza singa basse omuntu information nefuma ku TV de ku radio yonna nti aba people power basse omuntu bakuleeta n'abantu nga bambadde enkofiira ne attire obadde ogenda kinyumizaani. Kyovula mbaga nti pay attention to details ku buli kintu kyonna kye tuba tufulumizza. Nkunyonjeri tulinawo abantu abakola commentary, tulinawo ba analyst, tulinawo bagaba information aba exposing. Gwe sigala muleeniyo, sigala muleeniyo, tokola kintu kitali mulayiniyo, leka buli omu akole kyasobola. Fe information twagifunye nga mission yadde yakutta muntu mu lubiri nga bakozesa engoye za National Platform za People Power kabadde katuweddeko mu Buganda. Atamanyi kye bayita Buganda kuttira muntu mu lubiri. Omuganda yenna sympathizer bwe kituuka ku kufiirwa okutta omuntu ndanga afidde emikono gya Kabaka. Kubanga emisana nga 3 mu lumu emisana gambye nti babawadde engoye era bazze kukola mulimu ogwo. Okitegera bulungi nnyo kati byembaga ebintu bino twetegereze nnyo. Twetegereze nnyo tule ebintu bino okiteekako amaaso otegere nti kino eky'omuntu agambye. Saagala tulwewaawo nnyo. Kasita mukitegedde. Kati ekirala kyenjala mutegeere. Tudiringa n'abantu nga already beeyita nti tebakolera gavumenti nga tebakolera gavumenti. Omuntu yenna in the normal sense abaliko mu military mwenna ne bannamagye eyo Bennett ekyo ekiso kyaki teri muntu wa bulijjo akkirizibwa kubeera na kisa ekyo. Kino ekiso it's a tactical weapon. Ekyo ekiso kino kimula it's a tactical weapon. Kyaba SFC babeera n'ebiso bino it's a tactical weapon. Neyazze alina ekiso ebiso bya SFC eno it's a tactical weapon. Mwenna abali mu magye bino ebiso bakikutumane mu Kampala ne kikubula nayo naayina tactical weapon yiyo. Oli ajja kugamba eyo edit ffe tetukyakaana abantu bagamba edit. Na wano bwe yabadde ava mu nnyumba ye nayo yabadde edit era twagasa bifaananyi era yiyo tactical Bennett agirina. Yiyo tactical Bennett agirina. Era ojjaga nti era yabadde edit. Tunulira ka video kano. Bagani baba neno bakomyewo bali ku luggi balusindika. Njalo tulina okutusenda. Ali baba mujundi hina baba. Balina ekijambi ali baba. Uyo ngalina ekijambi ate. Kikyo kiraba. Ali baba dani kubira abantu bajja tuyamba dani sira kwikiri. Sagala ulize doni shira kwikiri no. Nkulaga tactical Bennett gye yabadde nayo. Eno tactical Bennett yaba amagye si yaba civilian si pistol no. Eno tactical Bennett
waliwo obusala ennyanya obusala emboga n'obusala ente n'obusala ennyama eno tactical Bennett bakomando bagikozesa so si muntu wa bulijjo ekigambo tactical kinoonyerezeeko then ogatteko Bennett ekigambo kige Bennett ekiso nga kyaba amagi oliko kitegeere kuba tulina okubanyonnyola nnyo mutegeere ebintu bino wano yasomako amagye abimanye bulungi nnyo nabaddako ebintu byonna bikwatagana amagye akimanyi bulungi nnyo saagala oluze kano Alibaba simanyi kwikiri njagalayo kafaananyi nkuze ne ku kyambe kiri nulira no gy'amatuka waggulu kinto kiraba kinto saagala oluze Doni Shira kwikiri no njagala olabe kyembadde nkugamba kyenjagala osooka ofa kasingeko eno bagiyita tactical Bennett ogiraba eyo tactical Bennett tebeerwa na muntu yenna wa bulijjo eyo tactical Bennett kati saagala kulwawo nnyo ku bantu abo ngera bagamba ekigambo kimu buli omu njagala owulirize bulungi nnyo mu kinaana Obote yakozesa youth wing okumulwanira emizannyo kye mu gino emyaka Museveni waatiiridde agenda kukozesa gganga nabagambye egganga zino Christopher Damule yazikuliyetinga naye nga nfundikira kanyomero kano saagala nnyo bba wamuwabudde muvumirire nnyo ekikolwa ekya gganga kubanga atamanyi kye bayita gganga saagala oseke gganga ebonyaabonya naalumanya ne saalumanya abirimu n'atabiriimu omuntu yasasudde ssente z'okujja mu nkuuka bamukuba ne bamuyiwa amannyo ne batwala essimu ye nga tabiriimu ate tebaakubye bali mu nkuuka bokka wabula n'ebweru w'enkuuka ng'enkuuka ewedde baakubye abantu ne babajjako buli kimu sinnawulirawo wasanya kawo Charles Peter Mayiga ng'akonda emingo ekikolwa ekyo sinnawulirawo CBS ng'ekonda emingo ekikolwa ekyo sinnawulirayo Abe Mukibi ku TV ku radio ne TV ngakonda emingo ekintu ekyo kubanga kyadde kitegeke bonna kyabalidde ng'oyagala okutegekera nti abantu bano bannanfuusi era twabakubye bulungi nnyo ne bagwa wansi buli omu atandise okumwegaana they disassociate with him kubanga ye expose ya blowing the cover oba kino munakitegeera batandise omwegaana kubanga ya blowing the cover kyebayita okublowing a cover taamu ekozesebwa mbambega mbega yenna toteekeddwa kweraga nti oli mbega n'okulaga gw'obega nti omubega bw'olaga mbega bw'oweeraga nti oli mbega ne public ne oba omuntu gogenda okubaga n'akutegeera oba blowinze cover yo kati ya blowinze cover ye ne mission yabadde emutumiddwa batandise omwegaana ebintu binalagibwa nga oyinala mutono nnyo tojja bisobola kankikuddiremu mbega yenna ogenda okubega omuntu gw'obega talina kutegeera ne public ina kutegeera nti oli mbega mission yo paka lwagituukiriza mu nsi ezaakula ezibadde bambega ne mu Uganda mwekiri owasa omukazi ng'omukazi mbega ne muzaala n'abaana n'atukiza mission n'akutta nga bamutuma kutta oba okujjako information n'omusajja asobola okukwana omukazi nga naye mbega n'abega omukazi n'amuggyako information na buli kimu oluvannyuma ategeera nti mbega nga mulina n'abaana eba mbega babikola naye the moment omuntu gwogenza okubega akutegeera kavayo ebe blowinze oba tokyalina mulimu ebiseera bisinga bwe batabakwalokiniza ku mission endala bayinza n'okutta olw'ensonga gw'ogyewo kye babadde bakuumidde bankati mission eyabadde y'okutta omuntu mu lubiri b'okutta abantu mu lubiri ono yabbulowinze kava ye atya
bwe yavudde meyo nga kimulenga amaze okuba abantu nga tebalina bagenda kikonda emira mwala abe mukibi emisana ttuku ng'akonda eminga okuba obucupa ka video mwakalabye yakonda eminzeko ekintu kyonna tewali walabyeko ekintu kyonna kivudde ku CBS tewali Mayiga yogeddeko ekintu kyonna tewali wabula kye bakoze bonna jointire bamwegaanye kubanga yablowinze cover statement yiyo najua wabirwa Alien Skin nemubanga mwasirika ekigendererwa kyammwe kyakutuusa Alien Skin abatuuki atuuse obuvunaanyizibwa bwamwe butasobola kukola tumanyi Alien Skin bamukwata ne bamusiba naye wali omuntu eyafiira ewa Alien Skin yafiira mu ddwaliro n'akuba n'abasawo naye okufa kw'omwana oyo poliisi temuvanga na lipooti ntongole kutegeeza nsi yonna Uganda omwana yafaata niyo mutto poliisi mwasirikiriza poliisi mukolo kinene nnyo okuwaga Alien Skin okukola ekisigo era poliisi yevunaanyizibwa bwemuba temusobola kumujja mu bantu mumutwale eyo oba mu lihaabu amaleyo omwaka nga gumu nga beyetereeza fe tetugenda kukirinda tetuvudde ntubategeeza nti Alien Skin tumugaaniinze okugenda ku siteegi eri abantu kubanga wabulabe ne ttiimu ye eri abawagizi abantu baffe bafunye obuzibu wali yavuddemu eriiso bangambye babawunsa abawuba babadde bagenda ewa Alien Skin kubanga kirabika ekyo si kyekikulu omayinza ndabaga evidiyo owalamu mutono tojja onaani yagenda kuyimba essaawa 3 Alien Skin kuloli nasiiwuka empisa kyekigambo ekituufu okugoba mulwana musinguzi ogoba mulwana eyo no yali nsobi yali amugobye naye twetonda olwa CBS eyo ensobi tejja kuddamu kubaawo ku mulundi guno agenda kuyimba essaawa 3 kati gattona ayogera noli after nga kava mazo giblowinga ofule enjawulo nabaga zino video zenkola si za buli muntu kyasobola zikola video yesu sokuzanyire y'abantu nga bamwegaana ozanyene no nga amu praising azoko yimba ozigatta ofune answer kyembaga njagala mukozisenga obwongo bwammwe kava ya giblowinze kati bamwegaana kati ekitufu kiri luddawa wandikola ekintu okulumya omuntu n'owozikanga oyambe muyambe kkiriza omusajja oyo badde bamuguluminze ng'agenda kulidiga gange genda okutuzoganya mu kalulu era bamusindika ku kitebe kyaffe akole fujjo nga baagala tuddemu naffe tukole fujjo tumulumbe tulwane wabula katonda bw'atali anguzi ffe ku baana ba national platform ekyatuyambye era ndekyo ekimwati temutegedde badde bategese amawulire kuba addewo gange yadde esobola okulumba Alien Skin before Paraso naye katonda yatuyambye nti Paraso himself yapiyalinze ku scene nga yerumbidde physically singa Paraso teyagenze ng'omuntu kulaga face ye amawulire TV zate zigenda kuwandika nti aba people power balumbye wa Alien Skin oluvannyuma lwa Alien Skin ogenda ku kitebe kyabe n'akolerawo effujjo bwe gadde gagenda okufuluma ku mpapula zonna ku TV zonna nkiddamu bukedde simanyi BBS CBS NTV byonna byadde bigenda kuwandika nti abawagizi ba national platform owa people power balumbye wa Alien Skin ne basaasa ebintu mboloko badde besasuza olwogenda ku kitebe kyabwe n'akolerawo effujjo kyebadde bagenda okuwandika papula z'amawulire naye olw'okuba nti Paraso yazze mu buntu ne yeetuukira eryo eggulire nolo ne lifa ne lidda ebbali kati gwe kyenkugamba ky'otamanyi nti okola ekintu okulumya omuntu n'owozika ng'oyambe muyambe ekkiriza Paraso genda okulumba Alien Skin ffe yatuzanyidde omuzannyo gw'otalabangako kubanga beekozeko emizannyo gyabwe nga tetugiriimu wabula nga naffe twadde tulina muli nti omusajja ono litutuuka ddi naffe ensi neemulagako nti ensi yamukoowa ensi yamulagiddeko bwere nga temukutteeko kati gwe okusiima kuyagala kubeerera ddawa otunudde ku muyembe emiyembe gyengedde amagulu wamenyekamenyeka tosobola dde okulinnya ku muti teri wadde empewo esula omuti ogwo gwe gubeekereko emiyembe
wabula oba oli omutine gwerinumula enuma ekikobwe nga kyolina kutuula kulya buli miyembe omukisa gusinga ogenda gujja luddawa Katonda yabalwanidde olutalo nga temutaddemu wadde 10 nga temukozeemu wadde ottekamu data wadde okola ekintu kyonna era tebalina era buli gwolaba dragging a national platform people power mu lutalo olwo aliko akabuuza entegeera ye kubanga ffe twabadde ebbali omulimu ne gwekola gwonna nga tetyagukutteko ontegedde bulungi nnyo kati kyembagamba ompulidde bulungi nnyo kyandibadde kibi nnyo singa eyalagidde okulumba teyagenze nkuge badde bajja kuwandika national platform people power yalumbye naye eyabalumbye kennyini yatadde feesi nabalaga nti nze mbalumbye ne muguvaamu okitegedde bwe mmala okuvaamu kyekyazeeko batandise mwegaana mu kumwegaana bagenda kulyetingawe kati kano kikana kanino kagambe comrade buli kirungi kibaako ekibi olwaleero baddamu ne bakola olutalo olulala eyo yegenda okuba diversion singa gurupu zombi ziddamu ne zikola attack endala eyo yegenda okubeera diversion kubanga omu yalumbye munne n'omulala alumba munne kimala banja na mwenge ligwa na mwenge kati kyebayita pure diversion ye muntu agenda okuddamu okulumba munne then yawo jangu wandike nti bagita diversion no problem but currently guli 5 ku 5 ayagala okugongerayo yamanyi omuntu yena addamu okukola olutalo ku gurupu ezo eyo ye diversion ne kati currently guli 5 ku 5 teryawangudde addamu okukola olutalo lwonna abantu yakola ki yabakoze diversion kati currently no si diversion kubanga ffe wagufunyemu n'okusinga kyobula kyagula entaloga Katonda yamulwanira entalo ze mukitegedde bulungi nnyo awo tuvudde kyembagambye nti mukakkane muleke olutalo lutambule gye lunaakoma ffe tukole emirimu gyaffe gye tulina okukola mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo ekira kyo tajja kutegeera nakyo kankikuwongerereko Mpuuga bwe yali akola endagaano yagikola naani yagikola n'oyo bibateesaako bimanyi nedda bwe yakoze fujjo ono statement ki gy'akoze wagiwuliddeko wulira Mpuuga byayogedde mwami mulwana nga bwe nagyogeddeko mwami mulwana ne banne baana ba Uganda balagajjalirwa era embeera ebatambulirako tesobola kukireka tukwatibwako nnyo era yensonga lwaki twagamba tugenda kwewaayo okulaba nti tubayambako siibwe tunabatusoose okujja mu mbeera gyalimu mukimanyi bulungi ffe abali ne bannaffe abataliiwo nti waliwo bannaffe abalala abaali mu mbeera nga eyamwami mulwana erozanga babi n'okusingawo naye mu kwewaayo ne mu kugamba nti abantu bano balina kye bagatta okubeerawo kw'eggwanga lino walina okubeerawo okwewaayo okw'enjawulo okulaba nti bajjiba mu mbeera gye balimu twali n'omu agyegomba yensonga lwaki twagamba nti tulina okwewaayo okuyamba abaana abalina ebitone abaalagajjalirwa ne bakola bye baagala ebibanyumira ekiseera kyatuukadde okubagamba nti ebibanyumira tebinyuma naye betaaga okuwa obudde era alright omukulembeze yenna nga toyina kigendwa lidako mu reverse psychology fege twasomako omutono ebeera reported speech naye ng'eri mu reverse psychology kati yakugambye omukulembeze yenna you disassociate with someone who cause problems in the society nti omukulembeze yenna omuntu bw'afuuka ekizibu mu society tomweteekako nti muli naye omwegana oba n'ovumirirwa ebikolwa byakoze eki byakoze wabula bw'agenza okwogera ku nsonga yagambye nti nga mukimanyi
tina abantu abambe tuli nabo bali babinga abo abali wessaawa zino kale tulina obbalabirira kubanga bali basuulibwa tubajjeyo mukulu Mpuuga Mathias Nsamba nabagamba sikyavuma nnyo waliwo nakutegeeza butegeeza ekisookera ddala mission gye mwasayininga n'omwami otugimanyi ekyokubiri omukulembeze nabwe aba ayogera nga era ali principled avumirira ebikolwa ebitali bituufu oli looya omutendeke okimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'afuna poliisi bond oba kooti bail oba n'atebwa mu kkomera ku peloolo etteeka limugamba tateekeddwa kweriraanya musango gwonna oba ewali ekintu kyonna ekimenya amateeka era nsuubira ne mu Uganda bail bwezito bwezisoma oba police bond bwezisoma you don't associate with anything in terms of crime or any criminal activities. One, omwami bwe yajja ku kitebe n'akisiigako byakisiiga, that was a criminal trespass. Police yayina immediately okutegeeza court nti omuntu gwe mwawadde bail azzeemu nazza omusango immediately yadde mu kkomera. Kubanga bakulirizinga on condition nabagambye obwongo obutono video giveeko. Mpuuga nkutegeeza nawe kankusomesa nti munnamateeka. Omuntu bamuwa police bond, court bond, obanga bamutadde mu kkomera ku parole. Ku condition zibeera ko tebamukkiriza kweriraanya wonna wali buvuyo wagenda kukolebwa bubbi butemuba ekintu kyonna ekimenya amateeka takkirizibwa. Era bamusangawo oba bwenyigira mu kikolwa ekyo addeyo butereevu mu kkomera kubanga akakalo ke bamuwa baakamenye. Mukulu, omukulu gw'ogamba nti bamunigirekitinga olunaku wayitawo ennaku mpawe kaaga najja ku kitebe kya national platform n'akiwandiikako. Eryo mu mateeka bakiyita criminal trespass. Gwe kennyini nga ategera looya ffe tetwamugulako musango. Wali olina okukondemminga ekikolwa ekyo. Era kwolwo olunaku poliisi ya Uganda yalina okuggulako omusango omuvubuka oyo n'etegeeza kooti nti omuntu gwe muwadde bail yazizza omusango omulala yavudde ku condition za bail addeyo. Mwamuzaayo. Poliisi ya Uganda yalina statement yonna gye yakola oba okukondemminga ekikolwa ekyo? No. Mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mengo bakubye abakazi, bakubye abaana, babaggyemu amannyo, babaggyemu amaaso, babatutteko ebintu byabwe. Tewali gwe baguddeko musango. Keebere CBS keebere Katikkiro Kaabirani tewali yakondemiza ebikolwa ebyo. Ogwo nagwo musango already alina kubeera nga ali mu kkomera again. Ebweru olubiri okweta olubiri abantu bakubiddwa bamegeddwa batwaddwa ebintu byabwe tewali yakondemize already yabadde alina kubeera nga ali mu kkomera. N'agenda ku Forest Park n'akola ekikolwa kye kimu era tewali yakondemize wadde omuggulako omusango. Kati gwoyimirira n'ogamba nti simanyi muyina bali neglected. Teri muntu ali neglected mu Uganda, no. Omuntu ng'omuntu yeevaamu yekka. Omuntu ng'omuntu yeevaamu yekkokola ebikolebero ebyo. Na kino nkikutegeeza mukulu. Njagala okiwulire bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga mulwawo nnyo okutegeera nti public ebategedde. Lwaki? Mpuuga, ogamba nti oli musajja Muganda, naye nze nagamba oli Munyarwanda era nagamba nti improvinga. Ogamba nti oli Buganda, ozaaliddwa mu Buganda era ng'omanyi nti ennamba esinga obungi mu Uganda ebitundu 4 ku buli 10 boogera Luganda. Buli lwojja okwogerako eri bannayuganda okozesa Lungereza n'Olumaamannyo n'obanga agayemba. Kiki ekikufuula nti otegeera nnyo okusinga bannayuganda abamanyi Oluganda era ddiro banaategeera ebigo by'oyogera? Message obo gisindikirani. Kitegeeza nti mwina kye mwekwekamu kye mutasobola kutegeeza abantu. Kitegeeza nti tosobola kuyimirira busimbaalaala n'otegeeza bannansi ebigo byebategeera. Jjajja wange Owekannamusabala, jjajja wange Owekibiri Gomba, jjajja wange Owettanda agenda tegeera dde ebigo by'oyogera by'ojja mu dictionary. Kyekizibu kye mulina kubanga muli baakabantu temwagala kutegeera abantu babategeera ebibuga by'omukole ki byemwogera. Awo sigenda kulwako wabula njala kutegeeza nti mu Uganda temuli muntu gwe bandigirekitinga. Wano buli mwana yenna yeefudde ghetto ganga sita yazaalibwa bazadde gye bali.
ye kenyini yeyamu olukwe nga talina option okuba nti government yajja buli kimu kyonna kye bali balina okufunamu ssente okutandika okukola ne bafuuka nti balina mulimu okusobola okugendamu ekyo kye bagendamu naawe kenyini ng'agamba nti obadde mu parliament emyaka 15 kiki kye wali otaddewo ku lw'abavubuka ab'omu constituency yo kyogaayo teriyo babaganga stars nabo gye bali wali bakoledde ki mugende empola nga musiruwaza abantu awo tuvuddewo bozze ku press conference lwali ogambye nti fe twagala kutula na Museveni kuteesa tulabe kyo bigendo tambula kubanga tasobola kwesulubba bakwogera abantu bali muyinza nga tebategeera dilo bagenda kuleka obuyinza bagenda bavunana kimukulu mpuuga obadde mu parliament ebisanja ebi gyemyaka 15 guno okwata gwabiri sibo kiri parliament ekizimbe tekikyukangako entebe ku mutula temukyukangako constitution gye mulimu yeemu rules of procedures ezimu baspike bakyuka ne bameba parliament ababagudde n'abakomyewo gobadde mwoli bweyala kunga ebisanja ebisatu obadde tolabanga opportunity yonna yakola constitutional amendment ogiraba leero nga muli mu kaseera kamwe akasembedde mukamwa Museveni era gwosuubidde when you amend that constitution Museveni will leave power Museveni ajja amending a constitution since 1986 up to today yali avuddeko the only way okujja Museveni mbuyinza kyetugenda okukola omwaka guno n'ogujja kyetuyita protest vote kwekyangira uteri kubuuza kubanga ne wona amendinga nnyoko ne kitawo n'oba amendingira mu constitution tosobola kujjako Museveni mwe kyemulire kyemukola kiri ekintu kimukubuzaabuza bannayuganda obadde mu bisanja ebi kino kyakuna gweoyala kuŋŋamba nti emyaka gy'omazeeyo olwalwo obwetaavu bw'okuamendinga constitution eyo it is impossible kubanga abadde agyamendinga since 1986 up to today tavangako kati gwe kyolina okukola mukulu finito either you amend your mother or you amend your father to remove Museveni in power but for us you are going to remove Museveni without amending that constitution because you amend it on behalf of Museveni and those amendments they benefit Museveni. For us we don't negotiate with Museveni. That's why the police doesn't negotiate with thieves. They arrest you with there and then. So if you want to negotiate with the thief or the killer, that you are among those people. Until we have history and information that you are among those people. Buli kimu tukirina. Mwembere ne mwefula abagezi nga muli mu parliament musibya matayi mulinga zino kape ezinywa amata ku diary. Ne muza tabate bategeera abantu bategeera. Ekyo tukivuddeko. Tugenze ku nsonga endala. Olunaku mwina ebifaananyi ebibadde bitambula ku social media ebifaananyi ebyo kansoke musomera ayinza okulooza ti tumutambulirako yoseri kuno kwoli olunaku lwajjo lwabadde lwakuna olunaku lwajjo olwokuna kwazadde naku z'omwezi 2 January 2025 ku ssaawa emu n'eddakiika 25 ez'okumakya ebitangaaza byange byakwatidde ku boda e Busia ng'osala oyingira Kenya ng'ogenze mu nkuuka y'abasawo Abaganda ab'e Kenya. Museveni ebitangaaza byange ku boda e Busia ku ssaawa emu n'eddakiika 25 naku lwajjo ebitangaaza byakutte ng'oyingira e Kenya wayise Busia ng'ogenze mu nkuuka y'abasawo Abaganda gye wasangidde balogo banno ne mukola ebikolwa by'obulogo n'ebirebe mwakoze. Ndi wano okutegeeza n'aganaafa bagasalira essubi bwebanga Abaganda baakuwa empewo zaabwe ne bakuwa n'abaana baabwe na buli kimu n'obalyamu olukwe tosuubira nti empewo z'e Kenya zikola e Uganda. Probably no. Otudde mu Buganda abaakuwa amaanyi kyokka ogenda e Bungoma kubanga wasoose Bungoma ogenda e Bungoma mu baluwo simanyi ofuna empewo zaawo mukulu. That is time wastage. Abaakuwa obuyinza baali Baganda era abakuggyeko baali Baganda.
mujjukira nabagamba kote Museveni bwe bafuluma State House asoka kutunula ku waggulu kubanga akimanyi time emuweddeko. Kati njera kutegeza ekigambo kimu. Gwe ne bw'onoogenda n'osinkana sitaani yennyini wetamayi waafa n'omala biseera. Enkuuka y'abasamize gye wagenzeemu jjajja omala biseera. Eno gye wagenzeemu. Eyo enkuuka y'abasamize gye wagenzeemu omala biseera. Wagenze mu nkuuka y'abasamize b'e Kenya nze ngamba omala biseera. Mumulamu yagenze mu nkuuka y'abasamize e Kenya. Yadala mutegeera yagenze mu nkuuka y'abasamize olwafudde Uganda nga bbiri yagenze mu nkuuka y'abasamize b'e Kenya nga naye anonyeyo maanyi. Uyo atoza nkulima. Uyo yagenze mu nkuuka y'abasamize b'e Bungoma Kenya mbaluwo gye. I know right. Yo yennyini origino kati ono yo origino. Bakoli go bazenga bapimpinga. Ono yo origino. Yagenze mu nkuuka y'abasamize e Kenya. Bana basamize bali abakulu bana bamututte uyo mzee Raila Odinga nono munne mulogo munne. Bamututte mu daba baba basamize baba. Yagenze mu nkuuka y'abasamize bibyo. Yagenze mu nkuuka y'abasamize yengalo za kigenda mu mutaasa. Uyo Amenilia. Karibu nyumbani. Uyo wa muganga. Bamugambo bamugambye okulayo bamugambye okuwera mu maaso g'abajjajja ab'ebungu nga n'akaloboozi tekavayo kalinga kasika fresh kiri yoyi kaakano saagala musekemu sinze nsekanzeka njala muko banne bakola ki balayizza bulungi nnyo mukulayo okw'amaanyi njagala muli akaloboozi ka Yoseeri ng'ali mukulaya kanga maledo Amenilia. Karibu nyumbani. Uliyo wagenda okwogera mu ddoboozi yo ligino. Yoseeri yajja. Yoseeri yajja katugenda kowulire. Uyo ulira.
ngadda wagamba bw'abasawo baganda obubuwangwa n'enno obubi ali eri awo za joyi bamugeye lanya joyi banne boogeza maanyi naye no ddoboozi tekyasobola kuva mu 7 ne buno okulootya wagenza kufuna bayita joyi ojja kutegeera nti ensi yakkoowa ojja kutegeera nti ensi yakkoowa awo tuvuddewo gwate tomanyi tusobola okutegeera essaazi wayingiridde Kenya era wakomyewo akawungezi ku ssaaza adde za lwaggulu nnyo n'osiba ekkuba okuva e Busia mpaka ku Nairobi Bridge nga teryasala teryatambula waki joyi takuuma joyi n'ogamba abantu babeera ku kkuba era joyi yakulemye okukuuma naye wavuddeyo okusamira tolina kyogenda kukola mukulu olimba wano awo tuvuddewo kati Museveni atandise oku-initiatinga martial law slowly by slowly. Museveni atandise okukola kye tuyita oku-initiatinga martial law slowly by slowly. Nti Museveni atandise okuteeka enfuga y'ekisibira mu bbwe y'amagye mu nkola mpola naye ng'ensi temanyi etya. Mu Uganda omukulembeze abeera fountain of honor y'abatambulirako ensonga ezo wabula tabeera waggulu w'amateeka era tabeera waggulu wa constitution ebintu biri byanjawulo osobola okubeera fountain of honor naye tobeera waggulu wa ssemateeka era tobeera waggulu w'amateeka ompulira bulungi nnyo kati ye balina kye beeraliikirira ekijja kye balaba kyekirwa bw'otandika constitution ng'egambye nti omuntu bamuwe bond police bond oba court bond gwe n'ogamba I instructed the chief justice not again to issue any bond kitegeeza nti otandise okulinnya mu mateeka kye gasoma bw'ogamba nti wa instructing the police obutaddamu kuwa bondi muntu yenna kitegeeza era oyingiridde amateeka kye gasoma amawandiike mukulu Museveni sigwe constitution sigwe mateeka ekigendererwa wakyo mwagala kwata baana bankyukakyuka nga buli gwe mukwata n'abakulembeze bonna aba national platform mubateeka mu kkomera nga tembata nga mwagala kuyisaawo ekyo bakwata bonna nga ne president waffe kwali nga tembawadde bondi kikino kyeyogedde gwe nakikulaga nti yakigesema ba public servant no ali meant target ye yaki yaba politician songa ya beiro ingitegereza chief justice ne ate ya police bond injigaddeo sagala kula nti explain that the difference between the police bond and the bail kakati bano ababbi abakwatibwa ne batwalibwa ku police kati abapolisi ne bakozesa akawaayiro okusumulula oba okuta ntawoleze bweru omubbi oyo addeyo nti awoze nga ava bweru adda ku kyalo gy'abadde atigomya abantu ekyo pulezidenti akigaddewo tayagala kuddamu kuwulira nti poliisi yatiitiibizza kubanga ekyo kirinako obuyinza poliisi mbalinako obuyinza wabula bannamateeka n'abalwanyizi b'eddembe kino bakiwakanyizza kati atandise okuteeka amateeka ga martial law mwekyo temunnakitegeera martial law ekintu kyokka ekiba kikola gabeera magye mateeka g'amagye kooti zino ezaffe constitutional kooti ziba tezikyakola martial law kitegeeza nti kooti z'amagye nga ziri ku biragiro by'omukulembeze ze ziba zikola abasinga temunnakitegeera mu biki byayogera kubanga batya baagala kukwata bukwasi bantu kanka bazanyire wano bannamateeka kye bayogedde mukitegeere bulungi nnyo sorry Wulira jawa kakalu ka poliisi nga bagamba nti kimenya mateeka era nga talina buyinza bukikola kakati bw'ogamba nti omuntu akyali suspect
nti tumubonereze oba tulowooza nti nno omusango gw'amaanyi oba gubadde nnyo mu kitundu mu kifo ky'okumutwala mu kkooti muleete obujulizi naye tumubonereze nga tumusibira mu kakaduukulu ka poliisi then oba ovvoola ate eddembe lyonna lyonna eriweebwa omuntu avunaanibwa emisango nga tannaba kusingisibwa. Tukimanyi bulungi nti nga pulezidenti awa ebiragiro nga pulezidenti aweebwa obuyinza mu ssemateeka naye obuyinza obwo bulina okukolebwa okusinziira amateeka nga bwe galagira. Newakubadde tawawaabirwa naye tali waggulu w'amateeka alina okukola era alina okukozesa obuyinza obwo ng'agoberera amateeka. Bannayuganda mumpulirize pulezidenti talina right talina ateekwa okuyita mu mateeka oba tayagala eyo police bond ateeke a building alina okuteekako ddala poliisi zonna zirina amakooti kwegali omuntu bwe bamuleeta wano n'amamotoka kwegali bwe bakukwata bakuleeta ne bakusaginga bakutwala mu kooti. Miriam Matembe omu ku balwanyizi b'eddembe ate yeekubye engalike n'ategeeza nga eky'okuggyawo akakalu kano we kiri ekituufu singa kiba kikoleddwa mu mitendera egisaanidde kw'ossa n'okugogola enguzi efumbekedde ebitongole bya poliisi. Omanye eno gundi police bond nze nange sijagala ng'omuntu yandibadde teri okubanga police bond ekozesebwa to abuse justice naye bano abapoliisi bakozesa police bond eyo kukola ebikyamu most of the time ne bateekayo abantu eyo ne bakwata abantu tebainvestigatinze ne babateeka eyo kale abooluganda ne bajja olinamugamba mpaayo zino utampaayo zino nja kumutwala mu kooti okiraba corruption yonna bagikolerawo. Museveni yategeezezza nga bw'ali mu kwogerezeganya ne Ssaabalamuzi wa Uganda ku nsonga y'okuwa akakalu ka kkooti eri abali ku misango gya Naggomola. Kyokka munnamateeka George Musisi agamba nti kino nakyo kimenya mateeka era singa kiteekebwa mu nkola kiyinza okusajjula embeera olw'ennamba y'abalamuzi okuba entono ddala. Juzi Ssaabawabi wa gavumenti era agamba nti balina omuwaabi omu akola ku feerozi nga 4 kakati weesanga ng'oluusi okulwa mu buduukulu olw'okuba omuwaabi wa gavumenti tebamala okuyita mu fayiro okuzitwala mu kooti kati poliisi ye egende ku kigambo kya pulezidenti nti temubata obuduukulu bujjule oba si kyo kireete enguzi oli ng'agamba oba toyagala kukukwata mpa ssente kubanga okimanyi nti bw'okukwata ojja kulwayo olw'okubanga tukimanyi bulungi nti tetugenda kulwawo ekyo mukitegedde. Kati gwe comrade yenna bw'owulira eggwanga lituuse mu mbeera nti eyita pulezidenti yawamba obuyinza atya n'amateeka okutambula nga gakola golooza oba omuleseewa ate nga ekituufu bakola kye tuyita ground work survey ne bateeka okutu ku ttaka okubuuza abantu ku ground ekituufu kiri ki. Lipooti ebagamba tebalinawo wadde omuntu omulema asobola bba obululu obuwere 10 ku buli kyalo. Kati ekyo ne kibatiisa. Mwina ka video ke mwalabirako omukyalo ono temwakatutte ng'ekikulu ne bulijjo mbagamba nti Museveni bamukolera lipooti eza intelligence okubuuza ayimiridde atya ku gulawundi abadde bangoberera mbadde mba wa lipooti ezo. Omukyalo ono ekigambo kye yayogedde kisinzira ku lipooti Museveni ezaafuna ku gulawundi kati kye kigenda omuteesaawo mu mashollo okuggyawo bondi buli kimu kubanga akimanyi ayagala akwata abaana ng'abasiba nga tabata. Ono omukyala kye yayogedde. Juzi nawulira omuntu omusajja omukulu ng'ali ku rediyo n'agamba pulezidenti beera mugumu Bobi Wine talina maanyi nyoko talina maanyi oli wa NRM tukakulekera okawulire omanye nti Bobi Wine alina amaanyi. Lwaki omusajja mumubuzaabuza bwe muba mumubuzaabuza nti Bobi talina maanyi mugambire ddala security nti Bobi buli waali temumulumba mumuleke akubeera ali wulire bakyogere Bobi genda okola akaluluko tewali wanaavuganya pulezidenti okola ebintu byo naye tekisoboka kwegamba ye buli kaseera aliwo kubuzaabuzibwa bajja muzoganya akagambo ka Bobi Wine naye baneemuzeeyo oli bubi bakutambuzeko ku nsi eno olabe
bavudde mu covid yaluwa bayole era muzeeyi osessa kana embwa ziri ewa muzeeyi okulaba pulezidenti miliyoni 2 ezo naziteekayo okulaba pulezidenti miliyoni 16 ezo naziteekayo okulaba pulezidenti kwegamba ebintu bibeeko bannanga obubbi bwe bukoma mazima tukooye mu butuufu tukooye muzeeyi tambulako mbe mu piibo olaba amasomero bwe gafaanana mujja kiwulira mukawulidde bulungi tuzi nawulira omuntu omusajja omukulu ng'ali ku rediyemu n'agamba pulezidenti leero mugumu Bobi Wine talina maanyi nyoko survey report eri ku ground crime intelligence jemuwa iso jemuwa semwai jemuwa kati neya iso mu diaspora na yeji muleta mukira ku meza ne mugabiro bibiri mu diaspora kati chovola yabagamba nti I will diffuse the diaspora nga mutaddeka akali okuweka kalakasa kati bwetujja tubaga ebintu bino Museveni ebintu bino abiraba era amanyi kye kiri ku ground naye abantu mwejjamu amaanyi ge mulina n'obuvunaanyizibwa ne mulema okutegeera ebintu bino nga bitambula omusajja talina kyalina agenda kyovula nti akozesa emmundu akozesa amaanyi n'okukwata abantu abateeke mu makomera ye kyawulira kye kijja omusobosa okubeera mu buyinza naye ku ground taliiko kubanga abantu bamukooye kati nno in fact nakino kankibabu mbadde temukimanyi mu meeting ezituula baawukana tebakkiriziganyiza eri abamugamba ekituufu kiri nti tuludde nnyo mu buyinza ate ekintu kino twakikwata bubi tuve mu kintu kino tuleme kudduka abantu bawe obuyinza bwabwe tusigaze kye tusigaza naye lwabwogo Janet Salimu Sale abasatu lwabwogo Salimu Sale ne Janet abasatu bibagenda okuleta kano konna akabinja obuzibu naye abasigade babaga tetulina tuwe ekintu tukiddi kati mu meeting gye basembayo kutuula banne babagamba nti ekituufu kiri nti tujooze nnyo bannayuganda ne tujooza abaganda twakola ensobi okujooga abaganda kyekizibu kye tufeesinze olwaleero naye era abo abasatu n'akabinja kaabwe nga bo balinga abatawulira bali kyambo kiboyogedde nti bajooga abaganda obudde bwaweddeko kati bwe buzibu obuliwo nakino njagala mukitegeere bulungi nnyo gavumenti bwe begenda okugwa ebeeramu ab'empaka abagamba muzeeyi giwa omuliro tojja tova ku maini wooli naye ng'enyini gwe bakigamba naye akifiiringa gwe omuntu okusiba emmotoka okuva Busia ku booda mpaka ku Nairobi Bridge nga tokkiriza wa booda wadde enkoko esala omuntu okusiba emmotoka okuva Entebbe mpaka Luweero ng'omuntu agenda kuyita okitegeeza awulira puleesha mugire mutawulira waliwo obubonero obulaga nti abasajja bano kye baliko kitokota si kisaandikire mwe mutannakitegeera ekyo nakyo kibalekedde buli omu akyerowoleze kano kabyakwerinda gwe wenna nga oli munnaddiini oli mu diaspora oba oli mu Europe oba oli Canada oba oli mu America nga oli munnayuganda oba oli ngaoli mu Africa nga oli munnayuganda ng'otera okubeeramu ne private conversation n'abantu abamu ku nsonga ezikwatagana ku byobufuzi mu Uganda njagala obere careful nnyo ku ba student abajja okunoonya accommodation n'obuyambi nkiddamu gwe wenna munnayuganda ng'oli munnaddiini oba ng'oli muntu amanyikiddwa ng'oyambayamba nnyo abantu abajja waliwo embega empya eyazze embega empya eno bagiyisa mba student abajja okusoma mwezi ensi abanoonya accommodation ne help abantu abasinga obungi bakozi ba ESO era basobola okubatta nga temumanyi mwegendereze nnyo era mugenda okumaliza nga abantu bano bali connected ku Balamu bali connected ku Nsereko Muhammad bali connected ku bantu ba First Family ne Parliament nga mwete mumanyi so ngenda bategeeza mwenna ba public figures bali mu diaspora bannaddiini abantu abayamba
mwegendereze nnyo abantu abajja basaba obuyambi sooka omanye yazza atya okufuna visa nga student n'atafuna accommodation kubanga tosobola kufuna visa mu nsi gy'ogendamu nga toyina sente za hostel oba accommodation bibeerako ku visa requirements n'okuwa visa emu ku requirement ebeera ku bintu ebyo okufuna visa y'essomero ba scholarship kubeerako accommodation either obeera osula mu campus oba osula wabweru naye nga details ozirese full payment kati weebuuza omuntu ajja akusaba help oba accommodation nga student ava Uganda visa aba yagifuna atya kino kiddamu atakimanyi ojja kiwakanya teri student ava Uganda kufuna scholarship oba isasulidde university najingira eggwanga mwayingidde nga talina hostel nga asasule either nga asula munda mu university oba nga asula bonna nga byonna bisasule teri embassy esobola ku issuinga visa mu katabo k'omwana nga yakusoma nga teyasasudde hostel nga receipt tagiprovidinze abayamba mugira muyamba naye Museveni abayita wala olumu temutegeera kyovula mbagamba ebigambo bino ne mulowooza nsaaga nomaliza nga bakusanze mu apartment yo ng'ofiiriddemu ng'ekiyenje ekifudde ddumu gwe baafuuyidde ku makya ne kiziira olweggulo ne kifa muli nsiima ngenze ekyo nkikugambye weegendereze nnyo omuntu ajja ng'akusaba accommodation nga tomumanyi kino lero nkuwaddeko aba student nkugambye either America, Canada, Bungereza, Europe ne mu Africa ng'oli politically active oba ng'olina munnaddiini mwegendereze nnyo abantu abo nkiddamu atakitegeera kubanga eri abatajja kitegeera teri embassy eissuinga visa ya student nga tolese receipt econfirminga payment yo eyaaccommodation either ng'osula mu university oba osula outside the university nga wasasudde full payment either omwaka or a half a semester no a half a year oba ttaamu nnamba nga wagisasudde ebisigadde byekola byonna byokola byokka abaana basinga ba eso era bali connected n'abantu abo kati bw'onooba tobiwulidde ebisigadde nze sijja bwe naaba nga ngenze ngenda lwange nkutegeezeza bitwala oba tubitwala it's up to you that is it awo nawo tuvuddewo otegeddewo bulungi nnyo mwenna olutalo lwe nalwana olwa Professor Badru Kateregga okumutaasa ku mukyala yali amusse njala bategeeza olutalo lwakomekkerezanga omukyala lumulemeredde era nga mu butongole afubutuddwa ku mirimu gya university gyonna era takyavunaanyizibwa ku kintu kyonna kya university yoyo omukyala ekibaluwa kisoma bwe kiti Kampala University endagiriro waggulu notes to the Kampala University community and the general public on Saturday, December 2024. This is to inform the entire university fraternity and the general public that Mrs. Jore Shumbaha Irakanda is no longer a staff member or associated with the Kampala University. If she is seen at any of our campuses, kindly notify the university management immediately. And anyone who deals with her does so at his or her own risk. Note to the security department, all campuses. Kindly take note. Remains alert. For your information, management has opened up a file on her with the CID and reference number GEF 306/2024.
Thank you for your cooperation, Management Kampala University. Olutalo twalwana kaza akomekerezddwa agobeddwa olw'obuvuyo bwe yali alina mu university. Manya abasinga obungi mmissinga Comrade Pato. Naye Comrade Pato gyali mulamu talina buzibu mu bulamu bwe, wabula alina challenges asanga ng'omuntu gyali nti akyatereza nsonga za adde kuba temukyafuna information ekwata ku Congo nga bwe yali agizanye ne Somalia. Naye twagala bategeeza nti kibakola M23 enkuka ekikola bazzukulu baayo oba baana baayo bakuba balinga bakuba ebiyenje. Omuku footage gumwadde mulabyeko eyatambudde nnyo ngenda mubaddiramu wano katono nnyo kubanga yalina okukola obukyovula mbaga ti buli muntu wa mugaso nnyo mu struggle. Buli muntu alina we are specializing. Comrade Pato yali ya specializing mu bintu bya foreign policy naddala mu ntalo eziri e Congo ne Somalia naye tumusubwa naye katusabe nti very soon ajja kudda. Naye bye bino ku bimu ebiri e Congo. Naye ndowooza kansoke mbalaga ekifaananyi kino nga bakomredi baffe bali makomera bavundira lwa baleti. Omukulu ono wakabano ye ayambala engatto zennyini ne combat y'amagye fuulu n'alinya ku stage na operating ebintu bine engatto ayambadde full combat. Yoyo owakabano akulira association oba akulira ekibiina ky'abayimbi be bayita ekye bakola abasajja abakabano abali e Congo. Batta bali balinga batta ebiyenje. Batta bali balinga abatta ebiyenje. Babalese mu kitundu bani okubalaga emirambo ng'amaze ogikuba. Bimu ku byabasuuzizza by'okulwanyisa buli kimu kyonna kyebabasuuzizza. Bagize ezo zennyini ezaalagirwa ez'akabano muzira bulungi nnyo baagi ez'akabano buli kimu abo bonna nno bagenzi tekuli mulamu akyasobola kukuba nduulu. Kambazanyire ku kavidiyo kano kamu. Jeudi 26 décembre, le ciel peu clair en territoire de Lubero au Nord Kivu. En face de la presse, le lieutenant-colonel Marc Azukai pour présenter les résultats à mi-parcours des opérations militaires en cours dans le sud du territoire de Lubero sous le commandement du général-major Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Grand Nord sous Colin 1. Les opérations vont bon train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Parmi les capturés figure ce jeune militaire rwandais, Iradunkunda, Jean de Dieu, c'est son nom. Soldat de première classe et membre du 110e bataillon de la force spéciale de RDF, l'armée rwandaise. Il fait partie des militaires rwandais qui ont été déployés en République démocratique du Congo depuis près de 2 ans maintenant, affirme-t-il. Nous avons été déployés en RDC par notre président Paul Kagame afin d'attaquer la menace sécuritaire contre le Rwanda qui sont les FDLR se trouvant sur le sol congolais, déclare-t-il. Blessé au combat avant d'être capturé, ce jeune soldat rwandais de 22 ans est bien pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo, respectueuse des principes du droit international humanitaire. Il dit craindre pour sa vie s'il est rapatrié dans son pays, le Rwanda, et demande aux autres militaires rwandais de refuser d'être déployés en RDC pour se faire tuer, juste pour des intérêts expansionnistes et surtout économiques des dirigeants rwandais. Pendant ce temps, sur toutes les lignes de front, les FARDC maintiennent la pression sur l'ennemi. Les zones encore sous occupation du M23 seront récupérées, rassure le porte-parole du secteur opérationnel sous Colin 1, Grand Nord. Ebigambo by'owulidde ebiri mu Lufalansa nange sirumanyi n'ebiri mu Lufalansa kati by'owuliddemu by'oba otwala naye ng'ekivunulwa nti kitokota si kisandikire bakuba buli waakabano
yagenda okunyagulula eggwanga eryo kankwongeremu nakano katono nnyo owulire ebyowulidde bya Lufalansa. Ces militaires de la force spéciale de l'armée rwandaise présentés ce jeudi 26 décembre par l'armée congolaise. Ils s'identifient comme un soldat de première classe de l'armée rwandaise, né dans la province du sud du Rwanda en 2002. Entré à partir de Kibumba dans le Nyiragongo, Iragungu, l'agent dédié, affirme avoir participé dans plusieurs opérations militaires contre l'armée congolaise. Kati byowulidde byennyini. Manyi ennimi ezinyumira okuwulira obuwulizi just kuwulira kunyumirwa bunyumira nga abyogera baluyita Lufalansa kubanga ebigo ebyo yasibitegera bubanga abali amakoloni bubanga abutasupu w'empuuta naye nga lunyumira oddulya nga oli alonge naye nze nganze omuntu lulifaana ennyo sobola dde okwata. So ebibayogedde bye byowulidde byebyo byotegedde naye wejjiremu ng'omuntu otegeere ekitokota si kisandikire ku sayidi eyo naye nga kitokotera mu nsawo yaani kitokotera mu sayidi yo kubanga ssente zivaana ewaffe Uganda ne zigenda zikola operation ezo newakuba okubogoloza baali baagala kuwamba kitundu ekyo. Ssente zonna z'olyamu operation Smithfield official zonna ziva mu kitavu kya Uganda zezikola ebintu byonna biwudde mu Lufalansa ebyo kati bisigadde mujja byetegereza abantu. Abaagala okuseka era Museveni ng'agenze mu nkuuka y'Abasaabaganda baataddewo akaziki bazineezinemu temuseka yadde ng'asamba obudongo ng'alinga alinnya bulooka. Saagala museke kano kengendo bazanyira. Bw'adda agenze eri e Kenya baamuyise ku stage abo bakulu banne bazinemu ng'alinga ng'asota obudongo bw'ati. Tunula. Saala kuzanya audio uyo mumulaba. Tunula wansi yadde ng'alinnyo obudongo banne bazina bakyusa omubiri ye alinga asota obudongo. Tunula wansi olabe. Uyo engato tesituka uyo bamuga amuzeeyi jangodde eno. Uyo mulaba yabadde ng'asamba obudongo naye nga totesituka yiyo tunulire engatto wansi nga naye nga totesituka wansi yoyo n'atulemeddeko. Omulaba bane bali mu kuzina engatto zisituka eye tasobola gisitula wansi bamugamba jangu eno. Mbaganya okuseka mulimu okuseka namwe sibategereerako ddala. Kanfundikire n'ab'Emityana. Ab'Emiti ate toyinza musirikeko temusimuseka ki? Waawo ki ekisesa nedda? Ki ekisesa awo? Gwenzola byenseka nze nkubuuza ki ekisesa awo kankulage wano nga ebigere tebisobola kusituka banne bazina yita ndako ye luyimba kyolwabadde mwaddemu tuni y'abasajja bannakenya naye wano ki ekikusesa mazima ddala nze ntunula bigere wansi wano wansi wano tebisituka dde okwenyenyaako wadde omulaba wadde okunyenya omugongo wuuyo amugamba muzeeyi gyava n'ebigere tebisobola kusituka. Omulaba kati embeera gy'alimu yeringa bwe twabera ku ssomero batuyita okuyimba mu sukulu kwabaga kodina kati ng'olisha toyagala kuzina ne wennya bwenyenyinga empewo gwefuwa bwoti kati ne bwali. Mwena mujjukira basomako mu primary nga batuyimbisa kodina no olwo nabagenda mu disco ne bateekako omuziki n'adaneko kuba engalo bw'ati yenga omuziki gwe mudgira mu ngalo kati nono bwali essaazi ne bw'ati kale abasoma mu primary nga batuyimbisa kodina ebigero bisitulanga buti nga asamba ng'otya public okulanga onyeenya bajja kusekera kati nono essaazi mu myaka gy'alimu ajja kuba bulungi ajja tuulira waki baatulemerako wano. Ab'Emityana omwaka guno gwennyini bwe nagamba honorable Zaake mu constituency ye bagenda kuteeka ebijambi Emityana byatandise dda gano ga leero. Kalangali yalumbiddwa abaziko mu kiro ekiteesezza olwaleero abayimiridde amaka ag'enjawulo ne balumya n'abatuuze abazigu bateeberezebwa okuba nga basoose ku kyalo Kalagala gye bayingiridde amaka abiri okuli aga Ssaalongo Dani mu Nyakimbi ono bamukanya ensimbi okulineza ekibiina ne bakuulita nazo.
kale ab'Emityana nabagamba dde bijambya bijja mu constitution ya Zaake nga bagala kiteekako Zaake byatandise dda. Bwe nnyongerako ebigambo ku vidiyo eno mbadde ono na bwenoonyi mukaba bankumi atakomera mpeera musule bulungi mwebale kubeerako tujja kusinkana simanyi kandabe kye naakola ku Sande mwiraba mukama bankuumire vidiyo ewedde.